nkulamusiza mukwano gwange webale nnyo webalire ddala nze Henosi Bayiga Lieutenant Colonel of the African Revolution. Njagala okwebaza gyonna gy'okoze nange naakaddeeka naye ŋŋambye nti kano kansooke tukateekewoko ate kayitewo. Nina ekigambo olwaleero kye njagala okukuwa nakyo kiyige. Kyalugambo kya Lulatini bakiyita modus operandi. Modus operandi. Ekigambo ekyo modus operandi mu Luzungu kitegeeza mode of operation. Mode of operation. Mu Luganda engeri gye tukolamu ebintu byaffe. Engeri gye tukolamu ebintu byaffe biyinza okuba nga bifaanagana naye oluusi engeri gye tubikolamu ne gye tubikwatamu eyawukana mu mawanga ag'enjawulo, njogera amanga tribes, nations, mu semazinga ez'enjawulo, continents, bwe bityo ne mu bitongole eby'enjawulo modus operandi eyawukana newankubadde ekintu kiyinza okuba nga kye kimu. Olwaleero ndabye mutabani wange ate mukwano gwange Waiswa Mufumbira bamukutte. Mugundi eno y'okukola amawulire tukwatagana bamukutte. To be honest, nze kunze tekibadde kipya. Tekibadde kipya. However, waliwo n'abaana abalala b'endabye baleese mu kkooti. Tujja kusaba abakulu abakuvunaanyizibwa ku ekyo mubaleete mu kkooti bwe baba n'emisango mugikole justice, bafune justice. But kibi nnyo ekyo kinnakuwaza nnyo. Oyo mutabani wange omanye wali abalongo mulongo ankwatako nnyo oyo mutabani wange era akimanyi. Kaakati naye kanzireyo ku kigambo kiri modus operandi. Katonda ampadde omukisa nti ku kasimu kano kwensinziira okuwa bino oluusi nteekako kaddata akatonotono. Kaddata ako sikamala nnyo konna nga ndi ku platform zino. Mbeerako n'ebintu ebimu byensoma netuulawo nentandika okusoma. For example, neewa obudde nensoma ku mawanga ag'enjawulo. Ndi omu ku bantu abamanyi abasoma ku mawanga ag'enjawulo. Nyinza okuba sigatuukangamu naye at least ekikulu information ebeerako. Naye nga tegeera gakola gatya, bukulembeze bwago, balina biki, ebyo. Amawanga ga Africa wekituuka mu byobufuzi nga manyeeko. Newankubadde nti ekigambo democracy kyogerwa mu mawanga mangi nga n'aga Africa mwegali n'eryange mweriri, naye the mode of operating operation mu democracies ez'enjawulo eyawukana. Ntera okugamba abantu nti amawanga gano bwe giba mizannyo, bwe tuba tugageraageranyiza na mizannyo, mipiira, basketball, tennis, banya biki ebyo bwe bityo, buli gumu olina okumanya amateeka gaago bw'oba waakubeera successful mu muzannyo ogwo. Nkaddemu gano amawanga gaffe Uganda, Kenya, Tanzania, South, Lesotho, zimanya biki ago bwe gati ago bwe giba mizannyo, bwe tuba tugiyise mizannyo, buli gumu olina okumanya amateeka gaagwo agagufuga n'otakola era. Nnaku zino abaana bagamba tukola era. Bwe tutuuka mu byobufuzi mu mawanga gano weegati n'eryange nga mweririri n'erya Uganda n'amawanga agasinga aga Africa, ebikola mu bazungu Abamerika, ate si bazungu bonna, Abamerika, Abangereza n'ebitongole ebyo bwe kituuka mu byobufuzi naddala bannansi baabyo okubyenyigiramu, their modus operandi bannansi b'amawanga eyinza okuba yanjawulo naffe. Actually teyinza buyinza naye yanjawulo naffe newankubadde ekintu kyekimu, omuzannyo gwe gumu gwa byabufuzi na democracy. Kaakati kino nkiddamu
naddala nga tugenda mu kalulu kano mbegayiridde mikwano gyange omanyi abamu mutera okudda mu comment section ne mugamba totutiisa naye liifuli waali kuwa red card bw'olitegeera nti terms and conditions apply. Sikikusabira nange sikyeyagaliza nze kankubuulireko kino nze ndi wa mawulire a professional journalist yatuula ku mukirasi n'agasoma ate nga practicinga buli lunaku mbeera ku TV mbeera ku radio Monday to Monday. Naye abamawulire tulina bingi nnyo bye tuwulira. Information ebimu nno biva mu bakungu bali bennyini aba gavumenti nakuwa information naye buli wojjukira ekigambo modus operandi oyina okutegeera nti mu Uganda biki bye boogera biki bye batoogera, mu Africa biki bye boogera biki newankubadde nga bituufu. Abantu abakutta obuyinza mu Africa ne mawanga gaffe gano Asia, South America, amawanga agafaanagana ago bwe gati babikwata bitya? Mu bazungu oli agenda mu Downing Street Britain Ssaabaminisita wagundi n'abeera ku luguudo Ssaabaminisita wayita n'aleekaana n'akwata ebipande ne bamuyitako ne bagenda. Ndaba mu America abantu bagenda wetolodde ku White House ne bateeka ebipande ne beekola kasa ne bakola ki ne babatunuulira kujjako ng'okoze effujjo naye bino okukwata ebipande byo n'oteekako ebigambo byo n'olaga obutali bumativu ate nno omunange omukulembeze eno n'abitunuulira oluusi n'aresponding kati jangu eno oba tonna batakusimbula because that's the modus operandi. Tukyakula tukyali n'endowooza ziri barbaric eryanyi nze nfuga tebandaba mukamwa tebakola ki ebyo bikyali mu mawanga gaffe. Kati if that is a game you must know the rules of engagement otherwise ofuna ebizibu. Mbeegayiridde mikwano gyange nga tugenda mu kalulu kano. Yes, waliwo ebbugumu waliwo okukola ki naye ebikola mu bazungu mu mawanga gaffe gano tebikola. Tugenda tunaatera okutuukayo naye tetunnaba kutuukayo. Nkwegayiridde sengejja byokola sengejja byoyogera. Gavumenti zino bwe ziti ez'Abafirika munnange nno bakutwala nga asaaga n'obeerayo nga tebeenyeenya. Nakugamba soma ekitabo bakiyita Another Fine Mess. Nalabye eggulire ku wiikendi eryansisiza nezijjukira ekitabo kyange. Abamerika batenze Pulezidenti Museveni. Enfuga ennungi Abamerika bamute